Enkya ya leero poliisi y'okumuzaana mu Isenyi ng'eyambibwako aba LOC ne crime prevent bafefesa amenyi b'amateeka mu bitundu ebyo ne bayoola aboyerako alodde nga batigomya abantu mu Kampala n'emiriraano. Ekikwekoto kino kitandise ku makya nga weziwedde essaawa 3 ez'okumakya ng'abantu 15 bayoddwa mu bitundu okuli Muzaana n'Abagereka, Kasaato, Schoolview ne Kakajjo. Bano poliisi bafefese mu buli kanyomero. Abavubuka abasinga obungi basangibwa nga bala firimu ate abandi nga bakuba amatatu ku makya ennyo. Obedde abakwata ebinyona n'abakwata nga namba bayisiza mu kumpi n'ensambagiri ate abalala nga babooko n'ebisago nga basiddwako empini batwalibwa ku poliisi y'okumuzaana. Bo abasuubuzi b'omu Isenyi naddala okulira n'owino ne Kafumi Mukasa basanyukira ekikwekoto kino. Buli wiiki bajja abapya bajja ebegatta ne bannaabwe abakadde abamu. Akulira ebyokwerinda mu kitundu kino Saana Enkoyo ne Ssentebe Schoolview Nsubuga bategeeza nti abyo bano babadde bazzeemu okutugumya abasuubuzi emisana n'ekiro. Nange mwenyini akamwa kenjogera twali tutaaza abakyala ne batukuba. Yakulira poliisi y'okumuzaana Bigirirwe Nkya Henry agamba nti kino bakikoze kuba ababbi ababadde bakayimira babadde bazzeemu okuliisa abantu akakanja. Omusango wa kireerezi era bajja kutwalibwa mu kooti. Ne poliisi y'Ekiwatula ekutta omusajja Keresi Patrick abadde abyese emmundu ngono okukwatibwa kiddiridde abalwanyisa ebikola eby'obumenyi bw'amateeka okumulaba nga yeekwese mu kasiko ne batumya ku poliisi etukkirimu n'emukwata. Nga tugezaako okutondoza okulingiza tulaba akantu akeeru wansi mu nsiko wansi tulaba akantu akeeru katogenda omwetegereza nga muntu naye nga atunulidde afanda olwenyi nga gwatunuulira nga ffe tatulaba katolutambudde nga twagala mukwata tokusitulayo emmundu. Keresi asangidwa n'emmundu akamena essudo nga kigambibwa nti alina wabadde ava okubba kubanga amasasi galina okubeera n'emmundu eno musangidwa mu 7 gokka. Naye tulowooza ffe babadde bava kubawo wantu kubanga zibadde nga bukya ku makya. Atwala poliisi y'Ekiwatula Michael Kasigire ategeeza nti obubbi bw'emmundu bususse era nga bakugenda maaso n'ebikwekweto. So tulowooza abantu b'emmundu eno tebayinza kuba nga batwatakinga kubanga bali batulowooza nga bagenda kuba supamaketi yawagulu bali. Mafia Sewatu Kavobo ne Afuwa Nakiti bakusikidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.